ebyekyama birekenga byakyama totakula tozukusambwa ejja kuluma awulidde alina okutu ateekeddwa okuba awulidde olaba bwonsimasima akeera matumbi ezo kumakya anoonye ekyonoolya landiroodi ne bwabanja omwana we gwasooka tovanga mu tteeka lya nnyoko ne taata omuwenga ekitiibwa bakola nnyo okuba obulungi omuzadde asaana kuwa yangu yako interview weewaawo nawe gibaleko papa yesu yeebazibwe we bali kusiima yesu yeebazibwe olunaku olwayo oli omu ku be baselebratinze mu mwaka guno era ndowooza bakuggyeko engalo alhamdulillah engalo nze kasita yesu abeera nange engalo sizimanyi nze manye tugamba nkunzijjako ngalo ate nga kenzo tukyatandika butandisi iye nkulabye nga energy y'amaanyi kikufaananira kiteera kikuwulikira kitya okubeera nga oli celebrated nga legend olunaku olwaleero ekitiibwa kya mukama nebaza yesu kubanga mpumbyebumbye okutuuka nga nsobola okuba nga nkikubanga bondabye amagye agali eka gatujulira kigambo kya yesu kyokka kisumulula obusomyo noba nga owulira nga bebi mu nnyimba zoperformance olunaku olwaleero mwe muli oluyimba tuli bulungi tuli bulungi awo tobadde operforming olinankuba akama naŋŋamba nno oluyimba olwo mbuno waliwo eyalulipootinga n'alugjayo nti lwafaanaganamuko kiggwa leero ensonga eyo gyogerako telufaanana kiggwa leero lufaanana forever lufaanana forever otyo era Dr Jose Chameleon mbu yalulipootinga ne balugjayo ku YouTube kituufu kale kati awo mukama amuwa omukisa mpozi ekirala tubadde twagala okiryalingawo kituufu oluyimba balulipootinga ate gwe wadde omukisa kati bayagala gumugjako togere ku performance yo etambudde etya tulayenga abantu vibe eri waggulu anze vibe yange ate wenafuna kapawa kid lwenkatunulako mpulira nga ndi muto nnyo ko bwe kabuuka nebizisobola kale lwenkatunulako amaanyi ganneeyongera kino yesu kyakoze mu bulamu bwange nti bweyongera okwagala ate abato oyongera kubanga bato ekyo bulabanga vibe eba waggulu mpulira nga nandikoze ekisingawo ngaokwetiga kwe kubadde kubulako ennaku zino okuva lwewakubeera oluyimba olwo tuli bulungi ebbanga lino lyonna ojja oyogerera nnyo mu ngero era ebigambo ebimu bikomera mu kkubo gwe nolowooza nti gw'obinnyonnyodde ategedde kiki ekikwogeza ennyo mu ngero ne yesu naye mwamubuuzanga n'abagamba mulina omukisa mu abawulira engero naye abo bo tebaweereddwa oyagala kutakula ki emabegakawo gye buvuddeko ndoza ennaku nga 7 eziyise twaliko ne Carolina twakusinkanako k'omulundi ogumu ebulobe eyo era nga mulina project gye mukwasaganye naye gye buvuddeko awo yagamba mbu alina sente ze yakuwa era mukole project naye gwe project n'ogimusuulira neegaana n'otambula so yali agitaddemu sente ze nnyingi agume naffe batusuulira abaana agume naffe batusuulira abaana ate netuguma netubakuza lwampaka kati ate atandise kukaaba akabiddewa otherwise anyongero ne ku ssente bana anyongero agendeke wa balamu oba akyalireke wa bajjo oba agendeke wa pulezidenti otherwise kyayagalamu ku ssente mugamba laba yesu abimala ansaba majja kali nange muweerera atukeke wa balamu ate simugamba agenda amafiina atukeko kale obewaania wonna afuneyo kasente akandeetere nange nja kawatana alyoka prefiring oluyimba tutambule nga lutambula bulungi lutya kubanga tulukola nga tutambulira ku birowoozo bye lwamajja we lutuuse abantu balwagala naye nga lutuusewo lwa ssente kakati ate bwe ziba ssente saagala zimuddiza wabula njagala yafune kyayagala ayongere okugonda ayongere okufuna ebirungi manyi ye mwana muwala naye ssebo ayogeza akasente ate tukamusaba akatuwe tekamala tetayongera sente ze yakuwa guwera omuwendo gwa ssente nga mmeka
ate ekyatesibwa ababiri awali Yesu nange embuuza naye ayagala kitakula atali Carolina omutume olaba n'endabbi yalemererwa Yesu yawangula kakati ate abali mu Yesu toyina wotandikira awali abateesa ababiri gwokusatu toyina kyoteesa nze nkowoola muwala wange Carolina ate togwamu maanyi yongera maaso nze nkulindiridde olimba lutambula bulungi bajjo tannakulaba bitekisa nakulaba ate kugamba saba Yesu toyagala wulira mpozi yongera onkyalireko omulundi omulala n'essente endala naye nga asabe Yesu akimala atulabe nga energy gy'okozesa ya waggulu nnyo era olinga nga ataddemu yingini empya olunaku olwaleero essanyu lingi nnyo kuba mutabani wange yamaze okusoma naku 3 yamaze siniya fo we neegombanga okutuuka kati mpulira ng'eyakazaalibwa omukyala yaludde okuzaala kati essanyu liripya kuba ennaku zino ntumbiiza awo wendetera ekibuuzo kyange nti tulabe nga abayimbi banno omuli Eddie Kenzo n'abalala bonna nga bavayibingira ku nnyimba z'olumu ku lumu ekyo ne kyongera otulaga nti Clever General alina kyaleeta oleeta alubamu oba olina luyimba lupya lw'oleeta oluyimba olupya lufulumye era ku mikutu kwe luliba luyita ky'omuwamuwe naye ku isindetisi ezibadde oluyimba olupya lutaddeyo kati saawa zino bwogenda ku mikutu gya DJ Ericom ojja ddufuna baluyita ebiddiba bidda wannannyini byo awo wennyini onansonyiwa ngenda kuddamu sijja kusonyiwa naye genda maaso sijja kusonyiwa ekibuuzo kino mbwe engeri gy'oli producer nsebo era nga naawe okimanyi engeri gy'oli producer nti wawulirizanga ennyimba za mukulu wo otyo olwo lwoyogedde bayita forever oziwulira bwe n'ogenda eri mu production studio engeri gy'oli nti oli producer n'okolamu copies nti era ennyimba zonna watambuliranga mu mukulu oguli ebyo nno byakavaayo nnaku zino nze sina kyenjogera kuba bwe njibeeramu mu linnya lya Yesu sigibeeramu ng'abayimbi abalala nze gibeeramu nga kuba na miitinga Eddie Kenzo nga kyalina Mickey Wine ebiseera biri emabegaye twabonganga ffene kyali kyannumanga ennyo nga bwatereka concert ate nze tampita ate ayita Chameleon kyova olaba nja Chameleon kyamukubira ddala oba muziki oba kiki ebyo kyamukubira ddala nga etteeka ligamba lwaki tondaba bwasi musobola Yesu ajja musobola oluyimba luno lwe wayimba olugamba mbu eddogo lyafuluka oluyimba olwo wali olwolekeza bwanga ki nali ndwolekeza generation empya saawa zino Carolina omulaba alwana kubanga akola concert ye ya Dawa remix agikole Dawa festival naye emiwata gyayitamu nange gye nayitamu nga nziyizibwa najjanga kamiyoni lumu n'atankolera najjanga n'abikolanga n'atabituukiriza nennemerako mpaka ate Mukama buyampa ekyange okiwulira bulungi kali n'omuyimbi ali eyo mugamba bwabangawo ekikutama ku bugo bw'okoola Yesu teri ddogo Isirayiri kitaffe Katonda waba ku bwaffe ate sitaani yaliwa eddogo liggwawo eyo kye nazuula kuba kati saawa zino studio Yesu yagimala saawa zino yampa producer nsinga okuba programs eziriko saawa zino nefiringa nga muto omwana amaze okusoma omukyala talina mwana muto mpulira nga yeetaga abakyala nga 7 mulundi gumu kwega mpulira essanyu erisinga bw'onootuuka mu Yesu naawe ojja kiwulira kyekyo muganda wange okuddako ku sayidi eri twayogerako bwe twali twogera ne Carolina ne batugamba mbu omunamawulire akikyalo omu yamubuuza n'amugamba mbu yawulirako nga mukyala waaye mu lugunya nga ye wamala obudde obusinga ng'ali naawe gye mupepeyeza eyo mpa guno gunyirira Carolina alabika yakola ki yakubba amadde nsabukiri yalingaawo empewo kubanga byatambula nti ani yanziba abantu balowooza mbu Carolina obudde bwasinga okumala naawe mbu wamugattawo nga namba 2 kati kugambye abakyala 7 kubanga mu ggulu abakyala bangi kati ate nze nkizudde nga mwene ensi abasinga bonna eggulu balitya batya omuliro era kiva naffe tukusaba nti gwokye uli wonawona gwokye wekiba nga tekiraba layiti lwaki nkugamba bwe ntyo nti omukyala abazze nga ali ku mulamwa nga Mukama gwaleese gwe nofeyo nowuliriza eddoboozi lye gwewuliza eddoboozi lya Mukama olabe bw'otambula kati Caroline yajja okukola oluyimba nitulukola bulungi aye nabaako byatatuukiriza kuba tumala okukola oluyimba nasula bankuba ebikonde nga bagamba Caroline omwagala katuva mawulire okugambye oyagala bawala abato nga mugata oluyimba ku TV twala oluyimba ku TV ali mukundabisa omukyala kati wuuyo atandise kummanja
kale obutagenda Balamu kuyambako nze ebyuma gravity kwatayimbira kale Mukama ajja tuwa ssente senga Balamu abituwa gendayo musabe mu linnya lya Yesu ajja kuwa naye bw'osaba nze waleeta embiranye omukyala nsiba nkuba bikonde kyokka totuukiriza kati nkusindika gende wa Balamu bw'agaana okuwulira komawo kuba tuyagala kwogera Yesu tuyagala kuyimba Yesu mukyaki ogende engoye ozisazeeko ebitundu yangu wake wa Balamu tafuddeeyo jangu neeri Yesu bw'okulembeza erinnya Yesu kitegeeza nti obana n'ebikubo wabiviirako kubanga bwe busirusiru eri abalala ekyandikwa bwe kigamba kubanga ebikuba biveeko ng'okyatendereza ebikuba tenderezi yakola ebikuba yakuba atya amakulu tosobola biva enjagayo ne bwenjiwa ne Yesu akyankuba Yesu yakyankuba bwe nabazudde ekinkuba ekirala nakyo nja bagamba naye Yesu yakyambobonga akyali muligo mu bulamu bwange abayimbi bwe babeera nga bakomyewo ku maapu nga gwe wakomawo mulundi guno bakomawo ne mu kibuga bawulira babeera mu Nyonyo babeera Makindi babeera ne gwe wasigalayo eri ebuloba munda simanyi lwaki mwe mulaba buloba naye yagamba nti mujje mu nnyumba ya kitange mulimu ebifo bingi ebyokubeeramu singa tekiri bwe kityo tiyandi tugambye naye ku nsi kuno bonna balokole bonna basiraamu bonna baganya okutukula okiwulidde kati tosobola kutegera bigambo bino nga toliko mwoyo mutukuvu olina okusooka okutukuzibwa ye Mukama n'atandika okulambulira ekigambo kye olujja kulaba wa gyensula namwe mujje mulabeyo alina kunsula mu kinnya omukyala yanzira kyovula agambye buli kimu kiwedde ekinnya kiri ekyavamu ettaka ly'amataffaali ngambye studio lwakyo kiyita ekinnya tana naye akuwulire nga mukita kinnya studio eri studio yakabi eri international emanyikiddwa ensi yonna Yesu yazimba microphone yava London Yesu kompyuta yava wa mama Lususu Yesu ne Balamu yampawo kasente awo n'esindi Yesu concert Yesu yagimala bonna bwitu bwe tutambula Yesu kireva natonalagirira abantu ako studio ogenze n'okuba kale sijja balagirira tebajja ogenze n'okuba paakidi akama emmotoka teyatuuka emukubya badde obiwulira ebyekyama birekenga byakyama totakula tozukusambwa ejja kuluma awulidde alina okutu ateekeddwa okuba awulidde olaba bwonsimasima nze emmotoka bampa bbiri n'emmotoka ey'ekika kya Juuku eri mu ggulu nira ne Benzi eri mu ggulu okujjako ettaka balimpadde n'eriganda nga njagala bampa ebivulu eri mu zikonsati nga bwolira ddawa festival funemu kasente nga tebampadde buwi naye Mukama bwandaze nti byonna weebiri sikyayagala byabuwa kati nyagala talenti eveemu ekyo obadde awo n'ogamba nno oyagala kakasaba ka billioni obadde oyogera ku spiritual n'oyogedde a few minutes back njagala kubuuza SARS what is the relationship between the manager families Chameleon and the person what is the relationship between those guys Mukama waffe atugamba nti balidda gy'oli gwe toddanga gye bali mwandaba wano nga mbeesibako nga bo tebanneesibaako kaakati olw'ekigambo kya Mukama kyagamba nti balidda gy'oli toddanga gye bali mwandiyagadde nzireyo gye bali togaba amasannyalaze anti amasannyalaze nga gabasenga abakyala balekerawo okuliisa abaana bbi ate n'abakyala nga bazuula nga tebasula babba baabwe okwagala kulabike awo okwagala kulabike naye bo beesibye ku mukwano mutali kwagala temuli kantu nkyekyo awatali kwagala tewali ekyo kati kikyombuuzizza labira ku ebyo ffe tuyimba ky'omuwamuwe akeera ku matumbi ez'okumakya akeere alabe kyonoolya landiroodi ne bwabanja omwana we gwasooka ng'omulala muwa bubi twongere tuyimbe bulungi oba ffena tuyimbe ekigundi nze webeera kyali wange ng'owulira ekigambo kya Mukama kubanga n'ekigambo kyonna ekirala bw'otuuka mu geto olugero lwabwe lugamba sitole ki kawaani ki kyekiriwo nange mbaweerera nti aba Yesu buli gwe nakyalira mu mwaka guli mu nnaku ziri namuyinako obwetaavu abamu babutuukiriza abantu babutuukiriza owulidde okwagala bwe kwalabika nendyoka nsima bwongera gye bali naye no Mukama gyampangaaliza nabo Mukama eri gyabawangaliza totakula nina akagero kenasanga wano mu Uganda kakagamba tontambala naawe tontambala bwomala okwaniriza omugenyi ate tokiremeramu bwe bakuwa emundu okukwata ate tofuuka mumbo
So kiza nti yakwa ku masanyalaze mwako gwedde. Iye. Obubaka obusemba Yesu. Yesu leero, enkya Yesu, wonna Yesu, erinnya lya Mukama lyebazibwe ebbanga lyonna. Kati oyimba ne mu church. Kyoba olina okumanya nti mu kyaki gy'otegeeza kyaki ki. Kubanga Mukama waffe yajja yazimba kyaki ennaku 3. Nze mbeera mu kyaki, siva mu kyaki, mbeera mu kyaki, mwembulirira enjiri. Lwa nsonga ebiwandiikibwa bigamba abasajja twawebwa omukisa okusabira mu buli kifo. Tuwulire enjiri mu bifo ebisaaniramu n'ebitasaaniramu. Kyaki yeeriwa gy'ogamba. Kale nze siva mu kyaki, mbeera mu kyaki, ndira mu kyaki, ate ne mu ntaana sijjaayo. Mu linnya lya Yesu. Anti tetulifa tuli babalamu. Bannange Mukama waffe Yesu Kristo yeebaze. Nze byankola nange nsaba bibankolere. Tusubireyo kola kyaki. Bannaye obuuza nga ogonzika